omuntu ng'ayita munne bw'ati. Atya ani yayisani Kwefu sineta kwefu we ngamba nti ndoza mugenda kukola kaki kantu ng'olwo mmere ogutemagudde ku macha kuno ndowooza kati ozitowa nono nga bwe wagiridde by end of business today ne katoyinza yombera mmere by end of business today nga ninga tanalya ku piraawo nga ne mu lubuto tolina munnange twabadde nakawuka eyo ne tulya kweyagala masavu bali nakitende yafuna gwe agenda alya buli mmere ya ku duniya kuno bali nasanga nakitenga yanga alina olubuto nane alwegaana yalwegaana no tayinza beera lubuto lwa myezi ebiri nga tonalumanya talinamu yadde nangamba siina lubuto nemuga kati ate olinda ki nakyo nekinyiiza munnange kwefu yayingiddewo leeti n'emmere gye yafunye ekyabadde wali ate nga omuntu aleka ebinyeebwa ku gundi ku muceere mutya anti talya twamuyiza tumuteedde binyeebwa ku muceere oba obutalya nnyama ago nno mateeka g'abajjajja tolya nnyama naye sebo n'agivaako kyokka nno jjajja ekyagimugisangako ng'eba yabba ffe twagikayaniranga jjajja ng'alina okuwaako ffe nno yaffe yalingawo ennyama ono makona no makona n'okyabuliramu ddala ssente kofu kyeyabakoze awo ne kaleera yabagambye ajja eno ffe no breakfast tulya osobola onnyo obuugi oba amata oba eggi naffe wano we tuli tokkirizanga bantu kuyingira bapya abaana balina amaanyi toyingizayinga kale bajje bali baddeyo bakolere ewaabwe ni mu myaka gya kikono kati ojjanga alinamu ku maanyi oyo gaba manyi terawats linnya amadde ndimanyi empale yamuyuliseeko ajja emmere sorry nga yadde ku boda nga ajja kuswanga mmere so bannamawulire bangi it was a party ababadde wakati mu kupushinga endongo y'omuyimbi kirungi nnyo ekyo bw'atyo Saha n'atugabula n'atugamba mwebale endongo ngirabye yo mugikoze eki mugipushinze muli bakitalo nga ye mulowooza olwani yateeseteese emmere eyo okufumba ayina ba chefs speaking of chefs munange fenjera yagenze netuma omanyinze nkwata obudde bagenze ne batuyita nakutta obudde ne kiriki yange enjala yatulumye ne tunonye ekiyungu wekiri nageze tuuka eri wansi mu kiyungu nganze nawe tuli baserebu chef ne mwaka kati serebu wa mwagenda kufa ne basooka bampa ebifi by'ennyama naye bakutumidde nnyo kyova no mu video tolya nnyo wamadde waliridde dda wansi nate nakamala okulya ate ne bagabula ne mbagamba sirina kyakkola ono ate akolerawa bwana mmere badde yabamawulire bulijjo Saha ayogera ku luguudo lw'Nakawuka nga ndowooza asaaga ono si gundi ntani wa Bebe yeye ngenda nze kuva mu mpalana z'eggwanga lino munange yabaddeyo ngenda kuva mu mpalana z'eggwanga lino nojja n'oswakira n'ogamba nze Bekulu yantama nsibinkaze beki adde atya ku Bobi Wine bagenda okugamba nti Alpha tumusanze ne Kampala n'ogamba nedda era bo badde bagenda swiminga kakati ffe tuli banyiivu nnyo Bebe kutayagala Saha mutabani we ali ku mukolo alenga mutabani yagamba agenda kuvaayo akube buli ayogera ku taata we era bo bakatase abagala kwegatta ku bataata nego banange kubole Nakawuka ne taata kyamusanyusizza yamanyi kubanga twakama omwana bwakula siye yeye gweri eriiso likubuze waawo yate bodyguard wa mni wano ku kiddo kulwaki watu tetuba basanyufu batuba ku sawundi ekyabadde Nakawuka tuli Nakawuka eno munakutuukako bwati ddala so ekito ekyo mukitunule neyanziza muganda wange wewale ekyobumanya kyokoze ozakumpa nesibasa banayo ebazagerezemakikyati togamba yegweye
si egboye kana na ye Munde kubaganda bange. Mujana ne munwa. Weno ali musajja nyama. Musajja wadala. Kamera gena kubanga. Bweza. Bweza nnyo. Bweza. Ebisera. Atono simutabani wa Semakula. Osiyayogera oluzungu mwogera naye mutya. Bani. Mutabani wa Misaki. Namulako ko mu kapodcast akamungu mwana afubutuka oluzungu. Balogera bali ewaabwe Canada bakomawo wano olulimi lutu. Ayina mu Luganda. Ennyo n'amaanyi. Nze nalaba nga afutuka oluzungu ne ngamba. Ate kati bw'ata ayogera kino ekitaawe tamuleka wano. Ne ngamba nze kanve ku baana b'abayimbi oluzungu lwasa. Era alina okugonza olulimi kuba alina okwogera n'ekitaawe. Ye nga lwafubutuka. Kale bane tweyanzeege ndowooza n'abaalese abantu ku mmere ndowooza kati muwulira bulungi. Kwefu ogezze. Yageze emmere. Ndowooza bw'onaddukira emmere eyo ng'emmere nga 6 ate kati ogenda kufuuka mukama waffe Solomoni. Naye olwo emyaka omuntu gy'atukako nga tolina ku bintu nga tebikumalaamu. Obeera MC buli weekend. Naye n'oyita omuntu n'omufiira naluwa. Fekale just kamere ke kamuyombe fano bamuwane sente ate nga bamuwereddeko neza ffe n'atazituwa ate sema ngamba so that bensanze mbebaza angamba bakuwadde nesigenda zikuwa entunzi olyampa sente zo nangamba kihafi ekyo nengamba ndaga oba oli serious era bwazimpa nenga kati mwenoonyeze awo nno muna Saha era we yavudde n'agamba yagenda kukolayo ekivulu kyaffe abantu be ekyezo kiyabeera ku Beach ku Valentines Kyezo 15 abakabira ekyesatu kati ku Valentines Day. Genda tumwagire. So byebyo nno yabyogedde mu kamera. Kale tugende w'omukulu alinayo ekivulu olunaku olwalo yagambe tabaliri puzzle ne Gloria Buji. Ate Gloria Buji yakola ki bantu be. Mu kamera yabagambye sibalabayo. Temujjanga muzungatana mmwe. Neri byo stage tajja